Sema 110 379. Abasajja abalaba abasinga obungi balungikize atumye atusaasire olekeko n'obukungu nga bizibu. Amanya gageze Hajjami Msentongo nkola ne Kyankwazi District Administration Acting Chairperson LC5 Kyankwazi District. Ndi mtuuze wawa nate omutaka omukulu kansangwawo waneka wala ere wange kuba parkinze emmotoka amaka gange. Omulangiro ono n'abaana bano bafidde South Africa mu accident. Omulenzi yabadde avuga SK yabadde akozesa South Africa. Bakuze n'abaana bange basomye n'abaana bange babadde bazanyira mu lugye ewaabwe. Era Hajjati owawano yankubira essimu nga akabeje kano kaguddewo. Mba naakafuna simu ya Hajjati mutabani wange Dr. Kabwali America nankubira essimu naga nti abaana betwazanyanga nabo bafunye akabeje South Africa. Kati awo okutegera kwanzigweddemu nga n'emikutu batandise okutambula ku mikutu. Kwe kujja wano okuva Ekyankwazi n'ezijja bukubirire wano otumaze ennaku 8 bafiide South Africa nga bavuga okugenda ku embassy ya Uganda okufuna obuyambi okurinywinga documents zaabwe. Bafunidde akabenje era tukayina n'ebifaananyi twabiraze ne moka double cabin gye babaddemu empiaki enene e South Africa. N'olwekyo nti mu kiseera kino twagala kwebaza naddala twebaza mmwe bannamawulire na bannamikutu abategeezezza ensi yonna nga bannayuganda bafiidde South Africa. Si kyangu okuba nti process eno bantu basobola okuyita mu nnaku 8 emirambo negijja. Nze mwennyini kamwa koogera naye olaba omulimu gwe mukoze wano mulimu munene nnyo era twagala kusaasira mulangira Wasajja n'abaana be ne maama. Kitalo nnyo kitalo ddala kubanga bano abaana batukulidde mu ngalo bamaze okusoma balina ne munnaabwe wano eyali asigadde wano yakamala amateeka ku Road Development Center Muwala n'abalala naye bonna okufa omulundi ogumu n'ebigambo byatuweddeko. Naye twebaza embassy ya Uganda South Africa, twebaza bannamawulire naddala Bukedde ne New Vision Group, twebaza bonna abakoze publicity okulaga abantu bano bonna mu ggwanga n'ensi yonna, era twebaza bonna abaataddemu omukono n'otuddukira. Maama azaala abaana bano mwanyazi aŋŋambye ku makya ng'atuuse kubanga omulenzi yatuuse kati ababiri bali batuuse eggulo babadde mu funeral home e Lubaga. Naye aŋŋambye nti n'aba Uganda Airline bamuwadde fare ne bamutuuza ne first class ne bamusalirako n'emiwendo. Kale olaba impact eyo yonna buli abaakutte ku kintu buli abalina kye baakutteko. Banesi tulina bingi enjega eno etugwiridde nga bannakawaala nga bannakasubi nga banna Lubaga Division n'Obwakabaka bwa Uganda kubanga Baganda n'omwana kitaabwe abazaala muganda nge omulangira Wasajja n'eggwanga lyonna tufiiriddwa kitalo nnyo era kitalo ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bano badde batuuze bange mu kitundu nange gye nali mpangaalira Nkomazi municipality bawangalira ku kyalo ekiyitibwa Schoemansdal. Badde batuuze abakakkamu abeeyisa obulungi mu community. Bbanga ettono linawangaalako nabo emyaka egiri wakati w'ena ku 5.
badde mbamanya ate badde baana ab'eddiini bakkiririza omutonzi waabwe. Kale kitalo nnyo ekyaguddewo ku mwannyinaffe Jamila Mukasa tuuse okusaasira kwange wamu ne ba community members Ugandanese community in Nkomazi, South Africa. Tutuusa okunyolwa kwaffe lwekyo ekyagwawo ku mmemba munnaffe Jamila Mukasa okuviibako abaana be 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wawulidde ku babadde batambula bavaawo abaddawo? Badde bava ku kyalo kwebadde bawangaalira kwebadde basula ekiyitibwa Nansi nga bagenda ewa maama waabwe ku lunaku makya. Era ekyaviirako akabenje yali nte eyali muki eyali mu luguudo eyavaako akabenje. Emmotoka zakulayidinga Edon. Omugoba omulala eyali ava Esukumani nga nabo bava Nansi akaalo ke bayita Langloop ewagwa obuzibu obwo. Oli bwawugula mmotoka nezikola ki nezikwatagana. Essaawa eyo baali bagenda w'amaama naye nga bo emirimu gyabwe babadde bakolera kyalo ekiyitibwa Nansi era nga kiri mu Nkomazi municipality. Nkomazi NK bannaye wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo ekyokuviibwako mikwano gyaffe ate nga bawala baffe ate nga omu mutabani waffe nga baana ba mukwano gwaffe ate nga sisita waffe. Omukyalo oyo mpangadde naye for a long time. I've known her since 2011. We were like sisters in SA. Niero lwawulidde nti there was an accident in South Africa ate abaana they passed away. Twadduse kubeera nti tudduukirira family eno okubeera awamu ng'abazadde era twebaza embassy ya South Africa kubeera nti yatudduukiridde ne ba chairman b'ebitundu bonna. Waliwo chairman wa Kousa bamuyita Mr. Moses Chibombo Salongo. He played a very big role okubeera nti yakoodde all the Ugandans in South Africa in the 9 provinces okubeera nti batudduukirira since the 10th okubeera nti kati abaana bonna batuuse ne mami n'atuuka. Ntwebaza ne Uganda Airline eyatusobozeseza okubeera nti even the people that travelled with the mother they were discounted on their tickets. They travelled in first class. Nenga bannaye we are speechless. Bannayuganda South Africa batulaze laavu okubeera nti abaana 3 within 1 week n'abalala gye bali mu mortuary. Near these ones it was an urgent call. N'abalala abroad UK, Dubai when they heard twebaza n'omwami Mapo Julio alanga bwe tuba tufunye ekizibu bangi baawulidde eddoboozi lye. Naye nga inshallah tujja kuziika Masaka. Kyalo bakiyita Senya is it? Manya n'eddoboozi Farida Nalong, senior citizen ate nga ndi comrade for 20 years in the diaspora.